Kigoma TV Kojamate Don Asia omuwale yali egulidde erinnya okubeera nga bamuyita Maama Kiyumba abamu gwe bagamba nti nno yali abayamba ate company zigamba nti nno yali akola omulimu si mulungi ogw'okubeera nga atolosa abakadaama. Don Asia bamukwata ne bamuteeka mu deportation era akomawo enkya. Katusooke tuwulize Calvin Kayanja kikyayogera ku Don Asia then tukomewo twongerezeeko. Sigenda kusobola kunnyonnyola buli omu yenna ajja mu inbox yange ku nsonga za Don Asia. Amanya amatuufu nga ye Siat Masa Nagudi. Sigenda kusobola kunnyonnyola buli omu ampeereza message wabula njagala munnyambe muŋŋambire abafamire ye nti omukyalo ono agenda kutuuka enkya ssaawa nga 6:7 ku kisaawe Entebbe. Ntegeerekese bulungi mwe mwenna ababadde bawakanya na biki byonna endowooza empapula ezo zikumala okutegeera nti processing baddeko era omukyalo ono agenda kubeera mugenyi enkya ku kisaawe. Kibeere ekyokuyiga eri mwenna abalowooza nti okumenya amateeka mu mawanga gye mwagenda okukola ne mudda mu kutolosa bannayuganda okubajja mu makubo amatuufu ne mubazza mu byammwe kandi mubabbako obusente ne mubateeka mu bikoosi ebibaleetera okuyingira obwamalaaya n'okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka kabajjuutuse kubanga mwenna tujja kubazza wano tujja kubazza nga bwe tukoze Don Asia. Mugambe famire ye enkya ku makya ssaawa 6 bagende ku kisaawe bamwanirize n'abalala kibeere ekyokuyigirako nti mujja kudda wano temuli waggulu w'amateeka. Temusobola kudda ku bannayuganda ne mubajja mu makubo amatuufu ku basaponsa baabwe ababateekamu akasente ogenda okukola ebweru mwe ne mubatolosa olw'okuba babawadde omusaala gwe. So Don Asia abeere ekyokuyiga ate n'abalala bangi bakomawo naye. Bimbadde mugamba nti ndi mu byakusaaga sizezo ditozize gwe wenna yali ayiseeko ku deportation center akafaananyi ako tokamanyi amanya g'amatuufu sigakubuulidde kati yenkya ssaawa 6 mumwanirize ku kisaawe. Nammwe abakyatolosa bakadaame Saudi Arabia tubanoonyerezaako era tujja mwenna tujja kubamalayo omu ku omu. Omuwala bw'akwata ssente ze n'akujja e Uganda mu nnaku akoledde passport na buli kimu kyonna n'akukolera visa n'eya tiketi n'ogenda ebweru. Bwe mutuuka ebweru mufuuka kirala tomuvaliwinga mu kantu konna gwe n'okwatagana n'ebikoose bikyamu abantu abagendedde Saudi Arabia bano jobu abatalina mulimu gonna bakola obwamalaaya ne mudda mu byammwe n'otavaliwinga na musajja kasendeke gye yakajja kateeka mu kampani yakutwala n'abamu wano bawalabu be babakolera passport ojja kudda kuno sinika amannyo. Lwaki omuntu oyo abaakutolosa takujjira ddala wano Uganda direct n'akuwa visa n'eya tiketi? Lwaki omusajja amala okuteekamu essente ate oli n'akutolosa kuva mu maka ge? Lwaki tebabajja wano Uganda? Mwenna abatolosa abaana Saudi kabajjuutuse kubanga olutalo nalutandise ngenda kubazza wano omu ku omu. Yoyo President wa Bankuba Kyeyo Calvin Kayanja annyonnyodde ku mbeera Don Asia gy'alimu ng'agamba nti nno enkya ku ssaawa 6 ez'emisana oba ez'omutuntu Don Asia ajja kuba atuuka ku kisaawe Entebbe. Don Asia ajja kuba atuuka ku kisaawe Entebbe nga ali deported okuva e Saudi Arabia gy'abadde akolera emirimu gye nga gibadde gimanyikiddwa nnyo ng'era naye agyogerako teyeekweka ng'agamba nti ye atolosa abaana. Don Asia agamba nti omuntu yenna oba abadde agamba nti omuntu yenna bw'obeera mu kiyumba n'owulira ng'ekiyumba kikulemeredde totawaana mukubira essimu jangu ewuwe akuwe accommodation then akufunire n'omulimu. Bangi abaavaayo ne babeera nga bakolokota enkola ya Don Asia ey'okubeera nga atolosa abaana okuva mu biyumba naddala amakampani agabatwala. Amakampani agatwala abaana bano baalabanga ekintu ekyo si kirungi nga bo bagamba nti abawarabu oba nga bo bateekamu ssente nnyingi nnyo ate abakadaama olutuuka eyo ne bawaganyala nga bamanyi bayina we basobola okubeera nga baddukira. Kadaama naye alibadde akola mu nnyumba kasita awulira nti waliwo omuntu asobola omutolosa agamba nti nze ntolose ebisigadde n'abiraba.
Donna Asia era abadde n'entalo nnyingi nnyo ku TikTok ne ba TikTokers banne ng'era abasinga nabo bamulangira ebyokubeera nga atolosa abaana. Waliwo ne yali agambye nti nno ye yali mu ddiiru y'okubeera nga bajjamu ensigo era Donna Asia yavaayo nnyo n'anyigira omuntu oyo. Yagamba ekigambo ekyo kyali kinene nnyo, ye yeemanyi atolosa abaana takyegaana, naye ate ekintu ekikwatagana ku nsigo okugyamu abantu ebitundu byabwe eby'omubiri n'agamba nti ekintu ekyo takikola. Era abamu baali bagamba Donna Asia malaaya, yasooka kwetuuda, era Donna Asia yavaayo n'agamba ekintu ekyo takikola. Nga tubadde ku sayidi eyo, tujja kudda ku sayidi y'abakadaama bo abagamba nti bo bali ttiimu Donna Asia, nga bagamba Donna Asia ababeereddewo nnyo mu biseera eby'obugubi, ababeereddewo nnyo mu biseera eby'obubi, nga bw'otoloka mu butuufu bagamba nti babeera tebalina gye bagenda kugenda, babeera hopeless, nga tebalina hope yonna wa gye balina okugenda. Naye baviirayo Donna Asia najja n'abagamba oba tolina wakubeera oba tolina buyambi, sembera wano nja kubeera nga nkukwatirako, nsobole okubeera nga tofiira mu nnyumba wa Mwarabu, jangu wano nkulage ekyokukola, nkuwe n'omulimu. Naye abadde afunaafunako akatonotono ku abo baatolosa, naye bakadaama abasinga ddala, bakadaama abatolosi bagambira ddala nti nno Donna Asia bamusaaliddwa nnyo, bamusaaliddwa nnyo, era tebamanyi oba bagenda kubeera nga bafuna omuntu n'abeera nga ababeererawo nga Donna Asia. Sigenda kusobola kunnyonnyola buli omu yenna ajja mu inbox yange ku nsonga za Donna Asia. Amannya amatuufu nga ye Siat Masa Nagudi. Sigenda kusobola kunnyonnyola buli omu ampeereza message, wabula njagala munnyambe muŋŋambire abafamire ye nti omukyalo ono agenda kutuuka enkya ssaawa nga 6:7 ku kisaawe Entebbe. Ntegeerekese bulungi? Mmwe mwenna ababadde bawakanya na biki byonna, endowooza empapula ezo zikumala okutegeera nti processing baddeko, era omukyalo ono agenda kubeera mugenyi enkya ku kisaawe. Kibeere ekyokuyiga eri mwenna abalowooza nti okumenya amateeka mu mawanga gye mwagenda okukola ne mudda mu kutolosa bannayuganda okubajja mu makubo amatuufu ne mubazza mu byammwe. Uganda mubabbako obusente ne mubateeka mu bikoosi ebibaleetera okuyingira obwamalaaya n'okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Kabajjuutuse kubanga mwenna tujja kubazza wano tujja kubazza nga bwe tukoze Donna Asia. Mugambe famire ye enkya ku makya ssaawa 6 bagende ku kisaawe bamwanirize. N'abalala kibeere ekyokuyigirako nti mujja kudda wano temuli waggulu w'amateeka. Temusobola kudda ku bannayuganda ne mubajja mu makubo amatuufu ku basaponsa baabwe ababateekamu akasente ogenda okukola ebweru. Mwe ne mubatolosa olw'okuba babawadde omusaala. So Donna Asia abeere ekyokuyiga, ate n'abalala bangi bakomawo naye. Bimbadde mugamba nti ndi mu byakusaaga, sizezo ditozize. Gwe wenna yali ayiseeko ku deportation center akafaananyi ako tokamanyi, amanya g'amatuufu sigakubuulidde. Kati enkya ssaawa 6 mumwanirize ku kisaawe. Nammwe abakyatolosa bakadaame Saudi Arabia tubanoonyerezaako era tujja. Mwenna tujja kubamalayo omu ku omu. Omuwala bw'akwata ssente ze n'akujja Uganda mu nnaku akoledde passport na buli kimu kyonna, n'akukolera visa n'eya tiketi n'ogenda ebweru. Bwe mutuuka ebweru mufuuka kirala, tomuvaluwinga mu kantu konna. Gwe n'okwatagana n'ebikoose bikyamu abantu abagendedde Saudi Arabia Job abatalina mulimu gwonna bakola obwamalaaya, ne mudda mu byammwe n'otavaluwinga na musajja kasente ke gye yakajja kateeka mu kampani yakutwala. N'abamu wano bawalabu be babakolera passport, ojja kudda kuno sinika amannyo. Lwaki omuntu oyo abaakutolosa takujjira ddala wano Uganda direct n'akuwa visa n'eya tiketi? Lwaki omusajja amala okuteekamu essente ate oli n'akutolosa kuva mu maka ge? Lwaki tebabajja wano Uganda? Mwenna abatolosa abaana Saudi kabajjuutuse kubanga olutalo nalutandise. Ngenda kubazza wano omu ku omu.